Tugenda kwegatta munnaffe ono Mukyala Maria Antonia yebaza Mukama Katonda ekirabo eky'obulamu n'okumulwanirira entalo ze n'aziwangula. Asabira kitaffe Paapa Omutukuvu Abeepisikoopi ne bafaala bonna naddala banamukulu waffe Faaza asabira n'abaana be wamu n'abazzukulu. Asabye ng'ayita munnyaffe Bikira Maria. Tukungaanyizza bano mu linnya erya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Abantu ba Katonda mbaliriza ekirabo ky'ekisa kino ekitukuvu. Muyinza okwebuuza nti lwaki Faada kiragala ate yayagadde bweru. Olwaleero abantu ba Katonda n'Eklezia okuza olunaku lukulu lw'omutuukirivu Lawulensiyo ow'Ebuleebeesi. Omusajja ono musajja musasira wetu wa Katonda Omwepisikoopi yali Mukapukiini naye nga yawuliriza Omukama n'amusanyusa. Yali musajja muyivu nga mukenkufu n'ate nga mwetowaze. Era wano tukulisiza bannaffe abeekanyabuga okuza ku lunaku lwabwe olukulu lwa Paalisi eyeekanyabuga. Ate ba brothers baffe bangi olunaku luno bakubayirira byabwe ebisooka ekanyabuga abasinga ku lunaku luno. Kale baaniriza okwegayirira kwaffe kuno era nga lunaku lukulu era tujja kuyimba n'ekitiibwa. Ffenna aba Francisca tulukuliza ddala lunaku lukulu. Naye nga tetunayingira mu kyamagero kino kanasabe tusube emitima gyaffe tutunule Omukama atusasire atugire anti tuli bantu neetondera Katonda oyo muyinza wa buli kantu. Kirungi okulowooza, okwogera, okukola n'okutambula. Omusinze, omusinze, omusinga. Kyewalire abateekevu n'amagana gange okumusabira Omukama Katonda oyo omuyinza wa buli kantu atukwatira ekisa atusonyiwe ebibi byaffe ate era tutuuse n'obulamu obutamu. To
omusasira n'okiwo omwoyo ogw'amagezi n'ogw'amaanyi olw'okubeera ekitiibwa ky'erinnya lyo n'okulokoka kw'emyoyo naffe tuwe mu mwoyo ogwo gwennyini mwe tuba tumanyira okulokoka ate bye tutegedde ye atusaasire tubituukirize era byonna tubisabye nga tuyita ne Yesu Kristo Mukama waffe omwana we oyo amwagala n'amulamu n'ekimu ne mwoyo mutuukirivu oyo ye Katonda omu emirembe n'emirembe. Kigamba wa Katonda essuubi erisooka. Katonda alikka ku lusozi nga bw'alaba. Bye tusoma mu kitabo ky'Abaana omutwe gwa 19 bandeka nze oluzzi olw'obulamu ne beesimira ebidiba ebitayinza kubaamu mazzi. Bye tusoma mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omutwe gwa 2 akanyiriri akasooka ak'okusatu ak'omusanvu n'ak'omunaana ne 12 okutuuka ku 13. Ekigambo ky'Omukama kyamubulirwa nga kigamba nti, genda oleekaanire mu matu ga Yerusaalemi nti, Omukama agamba bw'ati nti, nzijukira okwagala kw'obuvubuka bwo, okwagala mu kwongezebwa kwo, bwe wangoberera mu ddungu mu nsi omutali kasigibwa
Isirayiri yalikula ery'Omukama ebibala ebibereberye ebyamakungula. Yenna eyalyako kaamujuutuka akabi kamujjira, Omukama bw'agamba. Nabaleeta mu nsi ey'ekyengera, mulyenga ebibala byamu ebirungi byamu, naye olwali okutuukamu ne mwonoona ensi yange. Obusika bwange ne mumufuula ekyennyalo. Bakabona tebaabuuza Mukama gy'ali, bavvuunula mateeka tebaamanya. Abakungu nabo banjeemera, abalanzi ne balanga nga bajulira Baali, ne boogerera ebitalina kye bigasa. Ggulu kyebuliikyo, Samaliira otye nnyo, bw'ayogera Omukama, kubanga abantu bange bazizza emisango ebiri. Bandesenze oluzzi olw'amazzi amalamu, ne badda ne bagenda beesimira ebidiba ebigenda ebitayinza kunyweza mazzi. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebulirira. Yeewuuyo yeeri ensolo eyo, ewuwo yeeri ensolo y'obulamu. Eyo ewuwo yeeri ensolo y'obulamu. Ayi Mukama, ekisa kyo kituuka ku ggulu, obwesigwe bwo bubire kwennyini, obutuufu bwo kyenkana ng'ensozi za Katonda, ennamulayo kyenkana ng'ennyanja ey'ebbuli ekiddibwamu. Eyo ewuwo yeeri ensolo y'obulamu. Ayi Katonda, omukolo gwo gwa muwendo. Abaana b'abantu baddukira mu kittuluze ky'ebiwaawaatiro byo, batuuka ebirungi eby'omu nnyumba yo, n'obanywesa n'engezi y'amasanyu ekiddibwamu. Eyo ewuwo yeeri ensolo y'obulamu. Anti eyo ewuwo yeeri ensolo y'obulamu, era ekitangaala kyo mwe tulabira ekitangaala. Abo abakussaamu ekitiibwa bakuumire mu mukwano gwo n'obutereevu bwo, abo ab'omutima omutereevu. Ekiddibwamu. Otusi ekimu tusibuke twaliza mugagasebusa agebangi. Yenze mwana wa Katonda wuyo, muhaze ekigambo tumwanirize, atuleetera amawulire agalungi. Haleluya, 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 Omukama beere mumwe. Ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Mataayo. What 3
abayigirizwa be ne basembera awali Yesu ne bamubuuza nti, ekikwogeza nabo mu ngero kiki? Ye n'ayanukula abagamba nti, mmwe mwaweebwa okumanya ebikolebwa ebitukuvu eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bali tebaabiweebwa. Kubanga buli alina alyongerwako n'agaggawala, naye atalina ne k'alina bakalimuggyako. Kyenva njogera nabo mu ngero, kubanga balaba baba ng'abatalaba, bawulira baba ng'abatawulira, ng'abatategeera. Isaaya kye yalanga ne kituuka butuukirivu nti, okuwulira muwulira naye si mulitegeera, okutunula mulitunula naye temuliraba, kubanga omutima gw'abantu bano gugubye, n'amatu gabasibye, n'amaaso bagasubirizza. Tibaagala kulaba maaso gaabwe, kuwuliza matu, n'okutegeera n'omutima n'okwenenya, ndyoke mbawonye. Naye amaaso gaabwe geesiimye agalaba, n'amatu agawulira. Kambabuulire, abalanzi bangi n'abantu abalungi beegomba okulaba bye mulaba ne mutegeera, okuwulira bye muwulira batabuulira. Ebigambo by'Evangiri leero bikomye wano. Ogulumizibwe Yesu Kristo ayogedera, ogulumizibwe, ogulumizibwe, Ebigambo byange ogulumizibwe, ogulumizibwe Yesu Kristo ayogedera, ogulumizibwe, ogulumizibwe. Omukama mulungi, omukama mulungi, n'obudde bwonna. Mwebale kubeera omukama, omukama mukubye buli ngalo naye nane mwakubye. Buli mujja omukama yali amupakisa yasinza. Amiina. Era ebigambo mubyewuliriza. Evanjiri Kristo atugamba, naye amaaso gammwe geesiimye agalaba, n'amatu agawulira. Ekyo kitegeeza kikuleko. Nti naye mweesiimye amaaso gammwe agalaba bye galaba, n'amatu gammwe agawulira bye gakola ki? Kubanga abalanzi bangi si ababi, abalungi beegomba okulaba kye mulaba, beegomba okulya kye muwulira, beegomba okulya ku Ukalisiya bwe mulya ne batakola ki? Naye bwe tulina bulungi ne tutegeera bulungi, Kristo n'abayogera mu ngero nga tukola ki? Nga tutegeera, n'atuwa omubiri gwe buli lunaku ne tugulya, naye kikola buli tuguliirwa. Naye nga tugamba twesiimye. Okumanya twesiimye ne tubudimbuuda, ne bwe tudimbuuda ekigambo kye tuwulira, ne bwe tudimbuuda bye tulaba. Omukama tusiimye. Amiina. Tusiima kubanga tutuukiridde era okuba nti twesiimye. Yatugamba nti mwesiimye, amaaso gammwe geesiimye, akamwa kammwe keesiimye, akalya ku Ukalisiya buli lunaku. Fanya bali Mukama. Abawulira ne tutegeera, ne tutava mu Ekereziya, kubanga mu Ekereziya muli ebiki? Mukazi mu Ekereziya muli ebiki?
Kati umuntu atwara sikati, umuntu atwara ipantaro, umuntu atwara kadeyi nga kikubireyo ffe tujja kuvawa ansa tugandi eyewo yeri ensulo y'obulamu nti eyewo yeri ensulo y'omuki kakati gwe bona okukubya badegeragambe etwe nene bwekyogera kubanga abakubya akatwega ngo bali luddawo tebali mu ekereziya gwe buli lwolaba omuntu akutte mu ekereziya olwakukubiza ki si mutwe nze kyebaleagalira okuyimba kwayobote kunyambako ate singa obaddewo ebido twandikikubye tukitegeera naye omukama kyalina kyekugenda okukola ki 16 yabona
omanyi kuva ku Mukama. Ate n'omusaba ogumewo nga bwetuwulidde nti tetusomya tukola ki? Naye bw'aba Omukama agenda kusonyiwa. Batugambanga enkuba bw'eba egenda kuleeta amataba nga wajjawo ki? Bayibuli si bwegamba. Naye n'Omukama bw'aba agenda kutaasa akozesa amaanyi ag'enjawulo. Kyokka ng'olugero bwe lugamba nti awalwanire bubonaabona n'Omukama bw'aba agenda kusitula ate naawe kennyini oyinza okubonawo ng'Omukama talina kyakukola ng'ekintu nga kyalina okukola okusobola okujja kyolibaddukira n'ofuna bye wakola ki kati ate okumawo naye manya ne munomukumanga wadduka kwekereza Katolika wajja kubawo bitajja kugendera bulungi kubanga ajja kukozesa amaanyi maki. Tujjukire nga namulabala Abayisirayiri buli mwana omubereberye omulenzi yalina okukola ki? Mukiyita ki? Buli mwana omulenzi yalina okukola ki? N'owulira ebiwoobe mu Misiri wonna bakuba ki? Omukama yagala okutumulaba ki? Naye naawe singa oba mu Eklezia Katolika kubanga ogenza ogenda kukola ki? By'oyagala bw'onookomawo olwa amaanyi ag'enjawulo nange Sitaani ajja kukuvulungula ajja kumanyisa n'Omukama bw'akola ki? Kaakati singa Sitaani anaalwana nga n'Omukama akola ki? Kiki ekigenda okubeera ku mubiri wangi bulumi buki kubanga Omukama ajja kubaasika akukomyewo naye nga ne Sitaani akola ki? Kale twebeereremu. Amiina. Tubeerere mu Eklezia ani? Mwe muli ebirungi eby'omwoyo n'ebyaki? Mwe muli obujjuvu obw'okumunaba. It is where there is the fullness of the Holy Spirit. Mwe muli amakubo amajjuvu agatutwala wakati kiki ekipeza obutezi ate n'obwokoti omuli amasaakalamenti galyameka gwe nogamba nze ago gonna amakubo gonna ge mututeereddewo sigaagala. Njagala kolaki? Njagala kukumba ngato ya Pasika n'ebirungi. Amiina. Njagala Pasika amazzi ge yennyikamu n'anaaba nze ge mbakola ki? Mukola ki? Bansobola tetumanyi tukola ki? Tebamanyi kyebakola ki? Kirabuzi nti omukristu yali asigala nokola ki? Nosalawo ogende onywa amazzi awo. Pasika gakoze ki? Obako ekyo kyali nekyoyagala tokola ki? Eklezia nekuteerawo kyanga ofuna omubiri gwa Kristo, kyanga ofuna amasaakalamenti ku bwereere. Obundi nina sente nyingi
pastor akwate nemugula omuceere nemugula ukalisa wabwene nemugula omuceere nemugula emigaati bajja kugula byonna naye zesinafoma amina naawe tukusobolaleero zikina okuba okusanga omukristo eyali omukatuliki ddala ngera nga bayima wano naye mukristo ddala obatebakola tiri mukristo ddala osanga tugawa naye nga talina nsonga n'eki bwegalamba omusana kabulema omusana guli ludda bw'obanga tomusana mumakereza katolika oliko ekitya amina bw'obatula omusana mumakerezia nengeri ekereziya mwoyo mutuukirivu gyagirambika otambuza ebintu byayo olina ekiki naye mulinga Mariya muchoze the better part nti mulowooza ekifo ekisinga kuki era amasanga mukyangisa kiyoa okuwulira konkomulina kulokutuuka ate okubanga kuli omwezenga omanyi tutena twefaako ffekka ekyo nakyo weki netwefaako ki ffekka banafe netubaleka nga bagenderera nga nafaaga nze ngende okugeza kikuuma nga sikukuzana afaaga munangerero tojja wange tojja bakokwana mukulu jangu okubanga olina kyonoonya empeera yowa kubanga tulina okugenda kuyita wangu abatali bagereze kutuli okutuukamu nti waliwo amakubo amatono tetwagala kwogera tituufu waliyo amakubo amalala mweyinza okolaki okuyita era kugamba nze tewesigenda jagenda waliwo amakubo amalala amatono naye si mangu simaki naye obujjuvu obutereevu obw'amakubo agagenda mu ggulu gali ludda wa omulimu waffe Yesu Kristo yennyini omubiri gwe n'omusaayi gwe n'omwoyo gwe n'owakatonda tugenda netunywa amazzi pasita gakoze ekyo n'ebirala byakola tetujja kubanga beera mupipa muli ng'alinga bwe yakola ki fere tugende tukola ki oba mulina kukkiriza oba balina kukkiriza kungi busiru kale fe tuleme kukola ki kusiruwala tusigale mu ki omukama jabampeera nyomusate nange kukuwaba Gracias.
Asibe ekitambiro nze nammwe kitumuweereza. Ayi Mukama tukwegayiridde kkiriza ebirabo bino byetukuweereza nga tusoma olunaku olw'obutuukirivu Lawulensi Okulibiisi bituviiremu omugaso anti olw'ennyini okuweereza kuno wakussaawo okutuuliza emisango gy'ensi yonna. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama oyo Katonda waffe. Bwe wamma kisaanira okuteeka tuteekwa kituufu ddala era mumutubeeremu n'okukola. Omukama kati mutuuke Katonda omuyinza w'abiri tusobola okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe. Kubanga Ekereziyawo amuleetedde essanyu lingi mu kukuza olw'obutuukirivu Lawulensi Okulibiisi oba olw'abatuukirivu Ekereziyawo alyoke omukalangule ng'olaba amaanyi g'oyo amalungi omugunjule n'ebigambo bye yayigiriza ate olw'okwegayirira kwe okukutemusa kyetuva tuseekira n'ekibiina ky'abamalayika n'abatuukirivu okwenyigira oluyimba okutenda nga twatula kutemula nga tugamba nti mutuukirivu mutuukirivu oli wakitiibwa Katonda waffe Mukama waffe oli wakitiibwa Katonda waffe mutuukirivu oli wakitiibwa Katonda waffe Mukama waffe oli wakitiibwa Katonda waffe
tukwegayiridde ebirabo bibeeko omwoyo obufuka butukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama Yesu Kristo eyali agenda okulwanya okubonaabona kwa Yesu n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumennyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoowole mulye ku kino mwenna namusino ku mubiri gwange ogunaamweebwayo okubeera era bamala okuli ekyo ekiro naddala ne kaliyeesera ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoowole mulye kuno mwenna ate ne kaliyeesera omusaayi gwange ogw'endagaano empya teyeegoberera ogunaayima okubeera mmwe n'okubeera abandi okusonyesa ebibi kino mukikolanga okutujjukira. Ekyabagala ekyokukkiriza kale tumanyi Mukama okufuna okuzuukira kwe tukoleze omugaati gw'obulamu ne kaleesa ey'okulokoka nga tukwebaza kubanga otumanyiza okuyingira mu maaso go ate n'okukuweereza tukwegenderedde nnyo nga tukwesengereza ffe abalwana omubiri n'omusaayi gwa Kristo olw'obutuukirivu obwo nga tukuŋŋaanibwamu. Jjukira Mukama mukkirize wabonye eggulu Yesu mutuzeemu okwagalana wamu ne Papa waffe Francisco n'omusuuku waffe Joseph Anthony Yesuwa n'abo bonna abaakawulirwa natiiri. Jjukira ne baganda baffe ababasinga basobola okuzuukira bakkirize bateekera ekitiibwa. Jjukira n'abamu n'abawagira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayire tusaasire tusaanire okugabana obulamu obutaggwaawo kye tugenda okutendaana n'okugulumizanga wamu ne Mariya omubeerera omutuukirivu nnyina Katonda ssaako ne Yozefu oyo omutuukirivu bba n'abatonda abatuukirivu ate naddala Lawulensiyo w'okulembesa omutuukirivu tutuukirivu olwaleero era n'abatuukirivu bonna abali basinga okwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda akwata omulenzi wa buli kantu abali ekiremu omutuukirivu mu Kristo omweza okufuna n'okufuna wamu naye era muyimu okufuna buli ttibwa na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Tukuule Mukama waffe Katonda Kitaffe bwe yatusuubiza era n'atugamba nti kubanga twegayirira nga bwe tuti tugume naffe mu kusuubira kwe kumu tukoowole Kitaffe nga tugamba nti Kitaffe mu ggulu abaamabulukye ensi n'omululu lwaggulu tubeerebyaffe ey'amirimo osuubire ebyaffe naffe tusinga batukulubi tusaakirwa n'ekyo. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokola okubi bwonna tuyambe tubeeruke tugirire ekisa tuwone ekiro ennaku zonna tutebeekere awatali mutabukana na kumu nga tulina okwesiima okuba tusuubiza n'amatiko g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo beeragana kutunuka nti nabakeddererenbe bawadde emirembe gyange tutunuulira ebibi byaffe byasi kinoomu naye amaaso gaziku kkiriza kwekerezamu nakuŋŋaanya akaboogezi k'olwaleero kkiriza okumu emirembe ate n'okussa ekirunga gwe oyagala gwe awangaala ne bamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama oyo libeere nammwe ennaku zonna. Tuukira munno omwogeko omwagalisa emirembe gya Kristo. Tusaasi
Yesu akatika akatonda yole Yesu Kristo jawo n'ensi mwesi mwenna abateka kubalira omubiri n'omusani gwa Kristo tukuma ffenna ekijjulo naye eri abaayetagisa obulungi tutugenda okufuna omukama ate abatafuna amasakalani tubatukiriza bulungi yesu tufuna okubwegomba mukama wanyamukisa Nyakuzayimba ayimoyo bange okulokotimo Yesu yakukyalite. Nyakuzayimba ayimoyo bange okulokotimo Yesu yengerigo ralelo. Nyakuzayimba ayimoyo bange okulokotimo Yesu yakukyalite. Nyakuzayimba ayimoyo bange okulokotimo Yesu yengerigo ralelo. Jambo Yesu kwabisa, jambo mbangelo tula, onjakala nyo mukama wange, omwoyo gwange bakubenge nyumbayo. Ayimoyo bange okulokotimo Yesu yakukyalite. Nyakuzayimba ayimoyo bange okulokotimo Yesu yengerigo ralelo. Lelo Yesu otuse, lelo Kristu sanseyo, omuzira kisa mukama wange, ozokuyita okubiza takasa. Nyakuzayimba ayimoyo bange
Yesu Kristo bweyamala okugabira abantu ebyennyanja emigaati ne baagala omusuusuuta ng'akooye ng'akola ki ng'awungwako ng'agenda ebuziba nobalekera kuzibuka ate kikola kino tukuume ate okukkiriza okwo mu kutuusinagana nakulamuka Yesu Kristo bweyagamba nti ajjala okutusalira naye kubanga onywedde ng'otuuse onywezanga ki nebaza omusomesa ate ne bulala waffe bulala James olw'okuyamba mu kitambo ky'emisa kyekituuku ate nebaza bwakulu ate yekuba kasakaganya okusobozesa ekyemusa kimanyi akomyewo ng'esaawa nga musanvu nenanyamulaba jangu ekikulu mwebaza nti anyambyeko obukugulosolomisa naye obaako kyokola ki nange olwampa emikisa olwampa misa enyingi sifaayo nga nzikola ki mwebaza baagaliza emikisa gya Katonda ate nagawuliriza akalungi byonna bimusanye ku Mukama era twongera okubasabira nti ebifune ate naddala kitambo ky'okukkiriza ebirungi eby'omwoyo ate n'ebyomubiri byonna bimukoowodde muwanjagidde Mukama nsuubira nga awulidde Katonda wakisigala awulira naye ate naffe natuwa omwaganya tutagenda kubeera nga omufuusa mumumanyi nti bw'ojja wano mu Ekereziya nga bajjidde kagaali n'osaba Omukama ogenda okudda owapakiriza akagaaliko nga waliwo pulado Katonda wakuzibakolaki naye bw'oba oli kagaali oli kugigwagala emmotoka atakuwa amaanyi n'okola amiina n'ofuna ki kyoyagala tukikwate ekyo tujja tufuna amaanyi Mukama tuyambe okubeera omufuusa kubanga singa Omukama n'atukolera bw'atyo ng'afuusa nti nze mbadde bwenti genda okola ekyavuga pulado tinga abantu bajja tukola ki ate netajja kutuwa bwatyo amiina nti bw'ona oba osaba omwana abavubuka bw'osaba omuki olina okukola mukyala katina kyeko olibikira Mariya waki olina okunoonya ani naye ng'osabye Omukama ti Omukama njagala ki Omukama bw'atyo bw'akola n'ebintu ebirala Omukama bw'atyo bw'agenda otuwa tojja kutuulolera ebirago nsaba dola nsaba sente tajja kola ki mpojja kyagenda eri gyebazikuwa naye nga zigirako okuswani
Hatuwezi kufanya mwaka kwa Mungu. Imyaka imelalamiwa kune. Amina. Kafunuka sasa hivi. Kama ndio. Mungu sasa kutoka hiyo mza wa Afrika. Tupate ne mwana, ne mwe mtukio. Ubateko kuje kusigarira na kusonga kusonga Mungu. Ngise wote ngana ni Kristo. Today